ITV. Gangenze Natural Precious insomera ku Smart Nursery and Junior School Soma P5 ntumira ko tata wange mama wange bonna abantu bensinga okwagala senga wange jajja wange n'abaganda bange bonna mbagamba nti nno basome ebitabo byabwe baleme kutasemba mu class obulwadde bwa korona bujja vaawo mu linnya erya Yesu. Zaidi ennungi nze amannya gange nze Natural Precious bankubireyo oluyimba lwa David Lutalo Kwasa. My name is Timaga Ian. Guyuka Self-Help Center. Primary 4. Tumira mama, tumira tata, tumira senga, tumira kojja n'abalala bonna. Bagaliza ijja ennungi. My name is Nakalanzi Amina. Ntumideko jajja Kawuzi ne taata wange Waswa, mama wange Arafa, Magaliza Idi ennungi, Nakalanzi Amina, amanya n'eddoboozi bamuta Nakalanzi Aisha, nga nsomera ku Buyuka Self-Help Center P5 class. Tumirako jajja wange ne mama wange ne tata wange Omuwati ne tata Waswa. Mbagaliza ijja ennungi. Amanya Nakalanzi Aisha. Nalwadde Farida. Somera ku Buyuka Muslim Primary School P5. Tumirako mama wange Rubanyi, netumirako ne tata wange, netumirako ne muganda wange omuwala Omuwati. Nze Nalwadde Farida. Amanya gange nze Frank. Nsomera ku Buyuka Muslim. Tumirako mama wange ne tata wange, netumirako brother wange ne sister wange. Nebaza nnyo Mukama okutuusa ekyalo kya Buyugwe ku lunaku luneeno lwa Idi. Nze Mutebi Frank. Amannya gange nze Muliro Ramadhan Biride Lubanyi, Makwage Mixed Primary School P6. Tumirako ku bazadde bange, tumirako ku mama wange, taata wange ne baganda bange bonna ne bannabuyumwe bonna. Bagaliza yudde ennungi. Nze Muliro Ramadhan. Awange amanya gange nze Kalivara Arafa. Somera ku Kinnakatoni. Ntumirako jajja wange Aisha, taata Sidiru, Mulaona. Bagaliza Idi ennungi. Nze ani abakubidde. Amanya gange nze Kalivara. Akabitusi. Amanya gange nze Kizitololesi. Somera ku Makonge Mixed Primary School. Soma P5. Tumirako ku mama wange, jajja wange, mwena bali Bwerumba tumiddeko mwe balo kuyita ku lunaku olukulu olwa Idi.
zekizooloolensi baweereza mwena akayimba ka tiptaptap aka fresh kid. Amanya gange nze Nakungu Shanta ndumirako maama wange omubwati ne dadi wange omulungi omubwati mbagaza yinde ennungi mbatumidde nze Nakungu Shanta. Ntumirako taata wange ne maama wange ne jjajja wange n'abazadde bange. Nze Tama Shaban. Nze Lukadde Ramazaani. Ngenda basomerayo hadiisi emu egamba bweti: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa la jalal wa ikram. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zaizaddi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yaf'alu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is ITV Uganda.